Okusinziira ku bagoba ba bodaboda bano balumbiddwa abavubuka ababadde basukka mu 20 ku ofiisi ya Sacco yaabwe esangibwa Ekijjabwemi mu Masaka ne boonoona ebintu byabwe ne bakuliita n'ensimbi zaabwe. Okusinziira ku ssentebe wa Sacco ya Kimanya Kabonera bodaboda Sacco Ibra Kiyimba, okulumbibwa babadde baliko bannaabwe be basomesa okuwola ssente eziri mu bukadde 5,900. Omwami Sinnabule yaze n'ayingira nga ntudde ku seefu ya ssente n'ankwata bw'ati nampawalamula nanzija ku seefu ya ssente era seefu negwa ku ttaka. Mwabadde mu bando za $5,900,000. Omwami Sinnabule yazikutte nazeka mu nsawo nga mulaba olwamaze n'ambikka ekikateni ekyabadde mu ddirisa akikutudde n'akimbikka nga bwe bankuba mu bulago nga bankutte. Guno si gwe mulundi ogusoose okulumbibwa guruupu eyo tuze tutwala okwemulugunya ku poliisi naye tubadde situnnaba kufunawo kuyambibwa kwonna. Bukyabeegatta mu mwoga gwabwe okwekulaakulanya waliwo bannaabwe be bakola omulimu gwe gumu ate abaabazimbira omutima. N'olwekyo ffe twagala ssente zaffe kubanga twaseevinga ate batuyisa okuzinona kate nga abasajja ne bazitwala. Zakalakala n'emmundu ng'ajja wano ku woofiisi simanyi emmundu wogeta mu civilian y'abantu. Batuyambe ku Sinnabulya ekyo ekifo kyalimu si kyansikirano si kya Bwakabaka nti oba alize mutabani we Kula amuzzeeko ng'avaako. Ababodaboda bano era bagamba nti bano tebakomye kutwala ssente zaabwe bayonoonye n'ebintu byabwe. Naye n'ogenda mu ofiisi Kabaka yuno tuli mu bbanja lya kubanja Kabaka waffe yuno tumubanja. Gwe n'osanga ebifaananyi kwe tumulabira kwe twasigala omulabira n'obiyuzaayuza mu ofiisi oyina amagye weefudde nti oyina abajaasibo. Kineewuunyisa okuba ng'Omuganda omutuufu n'okwata ekifaananyi kya Kabaka n'okiyuzaayuza ng'ate weeyita Omuganda era oli Muganda. Ye Sinnabule alumirizibwa okuba emabega w'obubbi buno ebimwogerwako abyegaanye. Ebintu bya ssente sijja kugamba nti mbimanyiiko kubanza simanyi ku bya ssente sinnayingirako mu ofiisi ya Ibula. Omukwanaganya w'emyoga mu bitundu by'e Masaka Gonzaga Muteesaasira agamba nti Sacco y'ababodaboda ya Kimanya Kabonera y'emu ku zibadde zikola obulungi kyokka n'ategeeza nti wandibaawo abaagala okulemesa entereka y'emyoga mu kitundu kino. Nga ekyo tekigenda kulemesa Sacco kutambula. Wayinza okuba abali mu kukola ebyo baagala kulemesa Sacco eyo okutambula nga webadde ekoze omulimu ogw'amaanyi mu babodaboda ba Kimanya Kabonera. Kati njagala obbagamba tebaggwamu maanyi tugenda kubeera nabo. Tuli mu banoonya naye nga tusoose kubayita kubanga boogerwako ng'abamanyiddwa mu kitundu so baba tebazze tugenda kuba nti tubakwata. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.